Uganda egenda kugwamu nabe ekidumusi ekyekango olunaku bannayuganda naddala abaganda lwe balitegeera nti Bobi Wine yatayagala bukulembeze yali asiba kiwani kola sente. Mwami Museveni omulaba alina endagaano ne Bobi Wine naye Bobi Wine akyamuka n'ayitawo kyovolaba bamukakanya. Buganda egenda kukwata omuliro bwino ono kaali simattuka n'atuvaamu abaganda ne bamutegeera ne bamanya nti obwagazi bwaffe bwonna okuyayana kwaffe kwonna obwagizi bwaffe bwonna amaddu gaffe gonna bye twateeka mu Bobi Wine yali atusiba kiwani. Bobi Wine tabangako serious tetulina kibiina kya byabufuzi kyabafere nga bali mu Nuupu bwe munaategeera kye bayita ebyobufuzi mugenda kunyumirwa nnyo Uganda. Yes buterevu ku 13 muzawo 34 ensunsuzi ne 10 tonyeza mu Sun Radio 7 iraka arabyuka mabwaka barega zizino iranga train program kizungu Baden ensolo nkambe basajja mivurego tulina ye iranga buno akubituba nnyo naye ku nteekateeka eno banafa yetonze okay nasonyiwa nabali abaana nkugambye nti abakola bomu abamu abetonda basonyiwa so nkola ya NRM okay so netwabako ne Andrew Mwenda naye mukungu naye alabwako mu byambalo bino naye byayitawo naye ate kanuka clarify zeno zane kanzija yokeyo abetonda basonyiwa ate nekirala gavumenti si abajega bamanyi omuntu akikoze nga akyamuukiridde bukyamukirizi okutegeera bamanyi omuntu akikola nga akyamuukiridde bukyamukirizi ne bamanya n'omuntu akikola ng'ebigendererwa bye bya bulabe eri ebyokwerinda by'abantu n'eggwanga okutwalira wamu babaawula kati oli bamusonyiwa mangu eyakyamuukiridde bamusonyiwa mangu kakati nze bwe ngenda mu State House nsobola okwambala ekyambalo ky'amagye Museveni n'antumya butunuuliza ati n'atanyega alaba serious rate nabo balaba ne bamanya nti oyo wa bulabe okegera abantu babeera wali President Museveni bakyamukirira ezo uniform basobola okusambala bakyamukirira mukwano gwabwe balowooza nnyo nti waabwe nnyo kati basobola okutegeera nti ono olwokuba yabadde kumpi nawali President Museveni ayambale kati basobola okumanya eyabadde akikola nga kazanyikirizi eyabadde just emotional n'akyamukirira ne baawula n'omuntu alina ebyambalo nga ekigendererwa kye kya bulabe eri ebyokwerinda by'abannayuganda n'eggwanga okutwalira wamu oyo bamukwata bamala kubasengejja batya owaaki batwaliramu akaseera okwikiza mininga kakati babasengejja batya olina kugenda naawe n'otendekebwa nga bo babitendeka abali mu security babitende bamanya amaaso go akutunuulira n'alaba endowoozayo ebigambo ebikuvaamu nakola judgment batendekebwa ono kataala batendekebwa obukugu babulina okay bino si ebimu ku ebyo ebikolwa aboddo oluvuganya bayinza okubanga balowoozaamu nti babi bakolebwako kubatisatisa nga tusemberera akaluka 226 nga omu ku bukodyombu bo bwe balowooza President Museveni bw'ayitamu okuba nafuya anti kaakati nabo banajja mu buyinza bajja kukola gavumenti yaabwe bateekewo amateeka bw'oba togagondera era balikolako mu nkola yaabwe ya Nuupu eya Rabado style oligiwulira bagira batya kakati bano mwami Museveni ne gavumenti ye bataddewo amateeka abajema abatagemenye babakutteko lwaki ogamba mbu kutisatisa opposition aba FDC abatagamenye abatabyambadde ebyo byambalo babakutteko owekitiibwa yajjabiri bidandisali naye alina ekibiina kye PPP kikyaliyo gyekiri kakati babakutteko kakati tugende mu DP aba DP aba UPC baliko ne mu buyinza tebabyambadde babakutteko kati lwaki gwe bw'omenya ebiragiro by'abali abali mu buyinza ne bakwatako lwaki ogamba nti baagala kubatiisatiisa abalala bonna nga tebabakutteeko kakati njagala omubuulire onomanyi bakatonda yampa obwongo ne nange nayitya bw'ogamba nti gavumenti eno tekwagala owulira ng'ate bakwata miliyoni 4 buli myezi 3 ne bazikuwa gwe wa Nuupu kotale mu nkola ey'okuwagira ebibiina abatakwagala muyitenga basajja mivule muzina ensonga nsomesa eggwanga watalina kyakkola tosobola kulimba abantu ffe abategeevu nti mwami Museveni takwagala nkuleetera olutambi
nga Rubongoya Secretary General w'ekibiina kya NUP wali nga batongoza ekibiina kyabwe ekizimbe kyabwe ekya headquarter waliko bbiri n'alangirira nti sente zino gavumenti yazituwa ne tuzimba mu headquarter kati n'ogamba muti bakwagala. That's nonsense. bakuwa ne woosula There is no logic. ne wookolera Sente ez'ekizimbe eky'ekibiina kyammwe Secretary General agambye bwe baatuwa sente tegera mu nkola ey'ebibiina supporting ebibiina bo ne bazimbamu ekizimbe kati ye headquarter yaabwe we batuula n'ogamba ti gavumenti ekwagala ndeete bwina omulala URA ekitongole kinonyereza omusolo ekisoloza omusolo nekikwata emmotoka yo Bobi Wine ne bakugamba tetujja gikuwa sookolete omusolo ekyali kidiridde kwali kumukwata kumusima mu mbuga z'amateeka avunaanibwe okubba omusolo gwa gavumenti. President Museveni ati kati mu abasiru babalimba era ndowooza nze omugezi sirimbibwa omukulembeze yatyanga alaba emmotoka terina musango ebyo byagamba mu abasiru banne nze nkugamba byagamba anti kugambye nange nkuddamu nti Bobi Wine yabigamba mmwe basiru banne abasiru nga ye naye ffe abagezi toyinza kutugamba nti mwami Museveni atya Bobi Wine mbu yatidde nga wategeka n'ekivvulu enambole n'osasula n'okusasula ne bakugamba tojja kiyingiramu n'otakiyingiramu abigamba mu basiru banne nga bamutyako ki gavumenti ya Bobi Wine anti alina kigamba mutyako ki maanyi g'abantu people power kakati mwe muli mu buyinza mu abamaanyi ekibiina ekiri ku luluvuganya kisinga amaanyi gwe wa NUP mwe muli mu buyinza mu abamaanyi aliwo wa NUP ono Phoebe gwe anti kuli obawuliriza nze nidda nze nkugamba ebyogerwa gwe n'okubiramu tooki abantu bammwe balina amaanyi kakati mukumbe mugende muambe State House mumuggyemu mumugiyingire abasiru mwe mulowooza bwe mutyo buli musiru alowooza bw'atyo mbwa amaanyi g'abantu Museveni akankana yawandiika ebbaluwa n'agamba Minister wa Finance Matia Kasaiji nti tegeeza URA na kino kanti kusomese Minister of Finance alina obuyinza okulagira ekintu kyonna oba omuntu yenna oba ekitongole okusonyiyibwa emisolo obuyinza bulina kati mwami Museveni n'ayita mu mateeka ago mu tteeka kirigamba teyawandikira URA butereevu yawandikira Minister of Finance alina obuyinza okukola ekyo. Minister of Finance n'alagira URA emmotoka bagite nti President Museveni agenda kusasula omusolo ogwo. Kakati lwaki tiyagamba nti tonsasulira kanzirekeyo abansondedde emmotoka nga bwe yalimba mmwe basiru banne nti bamusondera nsondere bajja kunsondera n'ez'omusolo lwaki tiyagirekayo atawo nkanzemu ate erina ekyokubiri ya president so bwe baba nga tebamwagala bwe babatiisatiisa babakangakanga lwaki emmotoka bagikusonyiwa lwaki naawe nokkiriza lwaki sente zo azijjayo omulabewo sente n'ozijjayo omulabewo sente azijjayo era bannaffe ba Dr. Abedi Bwanika ne Bamasaya Simpuga balumiriza nti sente zaafuna eza gavumenti yekka yamanyi bwazikozesa naffe ababaka bakulu mu kibiina tetukimanyi akati ojjayo sente awo ne babeera balungi bwe bakugamba nti bino ebintu by'abamagye tobyambala mbwawo ne babeera babi ku sente balungi ku mateeka babi onzukiza waliwo omuwuliza akantu keyambuza nanga naye emmotoka ebbaluwa ebagimuwandiikira ekkiriza emmotoka bagimuwe nga yebbaluwa tegiraga abantu mwaka akadde nakunnyonnyola bannayuganda ebyo tabyogera ti ebbaluwa bannange yazze ng'emmotoka baginzina yani tugambye President Museveni antya nnyo nze omubanda wa kabaka omunywi w'enjaye Museveni antya kakati emmotoka agambye mbu baginsonyiwe emisolo tebammanja misolo naye nze nsazeewo emisolo njaggiwa Museveni atidde nnyo ampandikidde baluwa yiino nga teyavaayo mawulire kugiraga olwo teyanywa ku njaye ekyo kinene nnyo president naawe kiba kinene nnyo anti ebintu ebisinga byogera nywedde enjaga ono ye Waaka kino kikyali kituuza toseguka tetulina bwe twabadde Waaka ku Waaka eno ye program ekizungirizi ku Radio 4 ensunsuzi yes 13 tuli program kizungirizi sajja muzize ekibuuzo nange kyesawula kubanga nziramu ate anabawuliza mwe mutera okubanga mubitubuuza naye
oyagala toyagala ekyamazima byo bino gyebiri byo bino gyebiri gwe weesengejeza n'ogamba kino n'ogamba kiri naye nga byo bibeerayo kituufu ebbaluwa twazirabako ffenna ng'omukulu agiwandize President Museveni agamba emmotoka ebeere ng'erekebwa akuba tutali tulowooza nti mateeka ge gakikola kale ate nakano kankabagambe Uganda egenda kugwamu nabe ekidumusi ekyekango olunaku bannayuganda naddala abaganda lwe balitegeera nti Bobi Wine tayagala bukulembeze yali asiba kiwani kola sente kisoboka Mwami Museveni omulaba alina endagaano ne Bobi Wine naye Bobi Wine akyamuka n'ayitawo kyovolaba bamukkakkanya singa akoma wali ku ndagaano ze baakola singa teri amukwatako Bobi Wine yatulako ne bakola endagaano omukulu anti bamuyita dictator bagamba balwanyisa dictator genda effujjo lye bakola olikola e Rwanda genda olikola e Rwanda Bobi Wine alina endagaano ze yakola ne President Museveni era President Museveni singa tamukwatako naye Bobi Wine akyamuka ate n'ayitawo akyamuka n'ayitawo asukkawo naye Bobi Wine wano tolaba nti mpolereza President Museveni nze basobola okunkwata ne bansiba Bobi Wine nga tebamusibye Bobi Wine alina paati nnene gy'asambira Mwami Museveni nnene nnyo naye olwokuba ati ate ndi mu kintu nina byesobola kubagamba mba nnyono n'ebintu byaffe mba nnyono naye Uganda mbabuulira Buganda egenda kukwata omuliro bwino ono kaali simattuka n'atuvaamu abaganda ne bamutegeera ne bamanya nti obwagazi bwaffe bwonna okuyaayana kwaffe kwonna obwagizi bwaffe bwonna amaddu gaffe gonna bye twateeka mu Bobi Wine yali atusiba kiwani mulindirire olunaku olwo eggulu lwe liribikkuka twayibanga edda nti Kagwa yalayira ekiri mu ggulu bwe kiri bwatuka ensi eri kankana omwana omuto aliyita nnyina omukulu n'ayita engozi kati mulinde akasaanikira lwe kalivaako abaganda ne bategeera nti Bobi Wine tiyali ku mulamwa Buganda egenda temwalaba kugundi ku riots eza Buganda lwe bagana kabaka okgenda Bulemezi bayireta bati ekyagwe ebugerere kino abaganda kigenda kusukka lwe balitegeera nti Bobi Wine teyali ku mulamwa gwa kujjako President Museveni lwe balitegeera nze akaseera ako mbalagula nkalinze mugenda kamanya Bobi Wine tabangako serious bakola ekintu kyabwe n'abali mu gavumenti naye kati ate n'akwatibwa amaddu mangi ayagala kuyita oyalina okukoma tugenda kuvudanga tuvuddeko mbaka bono President nze nkubulidde waliwo omukwano gwange ali Canada yaŋŋambye nti ebintu bitabuse ana badde bajja abalaga obujulizi nti gavumenti ya Uganda badde babonyaabonya era bagamba nti kibiina kya NUP bonna ba kibiina kya NUP gavumenti ya Canada etandise okukola okunoonyereza nga balimba ebintu ebimu bireka birimu obulimba gyebuvuddeko poliisi yategeeza nti abamu babadde bakozesa abamu ku basirikale ne beekobaana ne babateekamu ne beekuba ebifaananyi ne bakola ki nti batulugunyizibwa ne bigenda ebweru kati era nga bali Canada bo bannayuganda abamu abagenda mu mbeera zaabwe endala bagamba mbeera aliikirivu kigenda tuuka n'ekiseera amawanga agamu kati bakyakkiriza abantu kugendayo newoba ddala kituufu odduka kutawaanyizibwa banambeera ndala NUP egenda kufiiriza bannayuganda bangi okugenda ebweru bapanga ebintu ebyo gwekikomeza kumpi n'okukwata ne bakukwatira ddala ne bayita bannamawulire ne bawandika sitole kati embassy gy'ogenda okusaba visa sitole eyo negiraba mu mawulire ogenda okutukayo nga bakusomyeko dda bakuwa bwi visa nempulira n'ebitongole by'okwerinda ebimu babimanyiko President ebintu ebimu wabyogerako edda otegera so bannayuganda okugaana okuwuliriza abasajja emivule byembagamba yensobi gye mukola buli kyenzize mbagamba nnaku ze zibulayo kituukirire buli kyenzize mbagamba nnaku ze zibulayo so kati aba NUP tetulina kibiina kya byabufuzi kyabafere nga bali mu NUP buli kintu kyonna bakikola kati balimba embasizi Museveni atuyiganya nenga bapanga bupanzi kugenda kufuna bulamu kufuna mirimu baberewo ne bakozesa obulimba ne bonona gavumenti okutegera nebigenda kugenda nga bivaayo
bigenda bivaayo era olunaku bwe lunaatuuka bwe ruti ne mumanya amazima kankwe bubiri nga tunagenda mu bulango bwe muli manya ekyaliwo ekyaleetera Bobi Wine okujjayo omusango mu kooti Katonda nyambe ogw'okulonda n'agamba nti mbivuddemu omusango n'agujjayo Abaganda bwe bali manya ekyaleetera omusango ogwo okuvaayo njagala Katonda ansaasire kibeerewo nga yampita ddandi mu ggulu oba nga nadduka ddandi mu Amerika njagala obeerewo anti nkugambye nti bomu zigenda muliro gugenda kuba muliro Abaganda lwe balitegeera nti Bobi Wine yali abalimba gugenda kuba muliro naye tega Katonda nga yampita dda nga ndi mu ggulu nga mbirengera ndi mu ggulu nga sibirimu saagala kubeera wano Abaganda lwe balizuuka ne bategeera nti omwana mulenzi ono yazanya katemba talabikangako omusango ogwo gwali mu katemba Katonda wange ebintu byatulema otegeera nkugambye si katemba batugaba obujulizi bwebuli waliyo kyensirikidde ngambye nze ndi mu kintu munda saagala kujjayo byaffe nnyo Abaganda mbagamba lwe mulitegeera kiki ekyakolebwa wakati wa Bobi Wine yali awaaba nebe yali awaabira nti bamubba akalulu ekyakolebwa amala jjeyo omusango Abaganda lwe bali kitegeera mukoti y'abantu buli omu lwe bali kitegeera kye balikola wano njagala mbere nga sikyali mu Uganda kankwe ekyokubiri Abaganda lwe balitegeera ekyakolebwa wakati wa Bobi Wine ne President Museveni emisango gye baali bamuguddeko mu Arua egy'okukuba emmotoka ya President yali minene omwafiira driver wa Bobi Wine Yasini Kawuma Abaganda lwe balitegeera ekyaleetera emisango egyo gavumenti okubivaako n'ebijjamu enta emisango tegikyawulikika Abaganda lwe balikitegeera njagala mbere nagenda mu Amerika neekweseeyo oba nga ndi mu ggulu waliwo ka message kano kavudde kakumirwa basajja mivule president kakakusomeremuko Shima agamba nti mukulu Arafat abantu abo baliwo badde oyogeddako ndoza bannabyabufuzi abantu abo twabakoowa kuba batunoonera abaana nga bo bali eri balya naye naffe kati tubalinze tujja kubalya buli nga basaze kakumira kankutteko nnyo kubanga adda mugarange bonaategeera kye bayita ebyobufuzi ojja kunyumirwa Uganda eno gameti naye nze omusajja wattu omunaku alina okwenonyeza akasente kano nyiza kuba ntya oyo ka gwokireso ogambye nti bona otegeera kye bayita ebyobufuzi ojja kunyumirwa nnyo kintu kiri ku mulamwa naye kambuyiseewo nzikatirize kyeyogedde nti bw'omanya ebyobufuzi ojja kunyumirwa nnyo olunaku lumu ng'omubaka abula bamuwambye President Museveni yawambye omusajja waffe President Museveni abadde agenda kwesimbawo Museveni yamuwambye kakati nga ngamba omukulembeze w'ekibiina kye nti jangu nkukyaze mu program ku lunaku olwa Mande twogere ku mubaka abadde agenda okwesimbawo engeri gye yabuzeemu nga ngamba nti oli luddawa nga mubuulira wendi nga ngamba nti ndi wano Makindye awo kumpi jangu wano tusooke twogeremu ka transport nyakaboda njaka kuddiza njaka kusasula nga ninnya actually yampa emitwalo 2 kati nanga nti tetugenda kidiscussingako ekyo ku mpewo olwo ntuuse Makindye ate nanga nti ekyo tekyetaagisa kwogerako ku mpewo tuli ku kabadi oli twamukwese bukwesi omanyi kati bwagenda okuvaayo ajja kufuna abawagizi bayitirivu obungi twakwese mukweke kakati ngenda kwogera biki ekintu nze nakipanze owulira nga be baplanize ekintu kyabwe nga bakipulaninze okutegeera kati oli ne yeekweka era bwe yavaayo bw'ati nti bamuleese ne bamusuula ku kkubo ekiro 6 ogw'ekiro yayoola obululu sympathy vote bamusaasira ne bamuwa obululu bw'otolabangako so kyekiri nzigumiza kiri kyogambye nti bwe munaategeera kye bayita ebyobufuzi mugenda kunyumirwa nnyo Uganda still awo wonna bwe tulinjala tugingireko mu parliament tugenda tula ku nsonga 2 ensonga esooka kakiiko ka Public Accounts Committee nkagoberera lipoota ya mukulu Kirewa Kiwanuka kakizudde nti embuzi ezagenda Karamojja kuyambako ate nazo tukyali kuya mabaati ate zaatuuka
era bakunyiza olunaku olweggula abakungu okuvako mu Prime Minister's office sente bazirya yahi ne zimwe embuzi zebatwalanga zagendanga zikolwa nizimu nezifa tewali wadde ekirabwa nako billions ezisoba mu 25 ngenda kuba kwa statistics wane njagala tusoke ku kino Joel Senyonyi akulembera mabaka ku ludda oluvuganya mu parliament aleta bwino akanti amubadde mukyali ku dola ziri olwera zimulowooza nti ntono nnyo okubanga tuziwa speaker ekyamazima sibwe kiri bwino omuddugavu ku lupapula olweru alaga ti speaker abadde akozesa dola zisoba mu 10,000 buli ntambula z'abadde agezemu nga per DM ewerwa parliament abwino wuno n'amuleeta n'amwoleka wotabadde katonotono sabiti ewedde ebyaliwo byali twafuna amabaluwa bweru bagamba speaker alina yawo ebyobugagga nakina kibe naye president yabudde nabikiri yalinga okusinzira ku deputy Aigigi agambye nti ebyo byabali naye speaker yagamba nti bisinga buli kakati ekijja mu parliament bagamba nti teka lya bisiyaga libayigganyiza buli nsobye ekolebwa neyogerwako parliament bannange batuyiganya lwakuba twayise teka ly'ebisiyaga zo sente Uganda ezirina alipota sabiti wedde president yalaze nti parliament buli lunaku ekosa bilioni za Uganda 2 atenga bakendezaako na bukendeza badde bafuna obuwumbi nga 9 commission parliamentary commission zefuna buli mwaka kubaka emirimu gyekola kati kuno babazanga ku 8 naye still kikyali kinene president bino si bigenda okudda ku Uganda ayongera okuwa emisolo emingi naye nga sente tezirabikaku sabo ntagululyemu kawo mulimu ensonga enkulu 3 nakola video nejitekayo ku YouTube channel yange basajja mivule bwadeni YouTube nengamba myezi no giyise giringa 3 nengamba nti mwogera ku mabaati naye ate abakalamojja balina isu ey'embuzi embuzi nazo baba wabufu baba wabulwadde obukozimbye abalala tebazifunira ddala ekyembuzi lwaki tekyogerwako kibadde kirudde bulwi n'ezembuzi bazirya naye njagala kubagamba nti bwe kitandibaddewo nga sente ezo bazirya teyandibadde Uganda twandibadde Rwanda senga bali tebazirya nga zakola kizino ko okay eyo tiyandibadde Uganda twandibadde Rwanda ffe abamanyi Katonda twatandika dde okusaba essaala endala gyesinza kuddamu wano twatandika dde okusaba essaala endala ekintu kino kyetaagamu Katonda ataase ensi yaffe kubanga olaba na sente zasooka size zasooka ne katandikire ku NADS nali nambemu mu Uganda nga nkyakola ku radio eyasooka okulangirira nenfuna okutisibwatisibwa kw'amaanyi nti buli NADS olaba akapande kaayo waliwo ebintu bibiri oba ekimu ku byo ekimu ekifo ekyo tekibeera kyayo balaba omugagga yakola ebintu bye ne batekawo akapande okulimbalimba president nti bino bya NADS oba bw'oyingira mu ndosangayo senke na lumbugu tebayo kintu kyonna okitegeera kakati ne wayita emyaka 5 President Museveni n'avaayo n'agamba nti NADS tekoze n'agiyimiriza nze ne ndi obubonero okiraba kakati bwe tugenze mu bonna bagaggawale wealth creation nzijukiza ku lunaku olw'Emmande nkuleetere video President Museveni ng'ayogera ng'agamba mu bantu abasinze okulya enguzi okusinzira ku lipooti ya Kalisoliiso n'ekitongole kya Salimu Sale ekya wealth creation nakyo mwe kiri namba 5 imagine okitegeera ye kenyini ng'amwatula kakati zino ez'embuzi ekkaramojja bwe bazigula embuzi nga namu bulungi era abantu ne bazifuna nga ku miwendo gye gyennyini emituufu eyo tebeera Uganda records ebyafaayo biraga tewali kisobola kutereera mu Uganda nga tekiri mu nguzi okutuusa abasajja emivule kiyalagula bwe tuliteekawo etteeka eritemako abantu emitwe olwo Uganda egenda kutereera
naye nga bakusiba busibi emyaka 2 emyaka 6 novaayo nosanga ebizimbe byo omukaaga byoli ozimbye ngate ne sente zibadde zigenda ku account mu banka otegera kati teri ayinza kutya kubba era nze sina na kyenewunyamu ate bogamba ez'embuzi nze nakugamba nti mu Uganda byemba wako 5% bitundu 5 ku buli 100 ekyenda mu 5 ne malambyogera eno studio sivaamu ku bwino gwemmanyi kati ebyo muli ku buntu obusamuse sengo olina abaana awaka olina embuzi olina enkoko omwana omu ng'ayingira mu nkoko nabbamu enkoko 5 nabbamu enkoko 10 ate omulala ye ng'agenda mu kabada n'anuna ku sukaali kati mwe bye muliko muliku mwana anuna sukaali kyemuliko mu busente bw'embuzi ekalamojja ozo si sente basajja mivule ne mmala njogera kyemmanyi ku bubbi abasajja bano bwe babbye mu gavumenti muno sisobola kubeerawo sisobola nina kubyogera nga maze kudduka n'engenda mu Amerika kati ebyo mukuba bukubi nduulu olina kigambo kirala kyeyogedde ekya speaker nti asaasanya ssente empitirivu kakati ekyo ntegeeza bannayuganda tewali asobola kubaako kyakikolera lwaki kubanga NRM bwebanga ddala eyagala okulwanyisa enguzi ng'enguzi tegyagala lwaki bwino oyo Joel Ssennyonyi w'ekitiibwa leader of opposition mu parliament bwe yavaayo n'atandika okubyogera n'agamba nti speaker olunaku lw'abafulumye alina kukozesa $909 buli lunaku naye akozesa ezikunukkiriza $4,000 buli lunaku aba NRM bonna basirika kati NRM kasi tesirika omuntu wa bulijjo ogenda kolaki tosobola kyegambye nti essaala twatandikadde okuzikyusa nali ndowooza nti wadde ono waabwe bajja golokoka bagambe nti bino byebituswaza Bobi Wine n'atukuba byebituswaza aba Nuupu ne batwogerera Besigye n'atwogerera naffe tugolokose tukyaye enguzi tuzzeemu omulanga gwa pulezidenti enguzi etuwunyira ziizi sipiika tunnyonnyole teri n'omu ayogera kubanga waabwe ekyokubiri kubanga nabo Yesu yagamba nti atakikolangako asooka akuba omukazi ono omwenzi ejjinja bonna ne batambula mpola ne bagenda kuba baali bakikozeeko kati NRM bafaanana abantu abo Yesu yagamba nti atakikolangako gezaako kasukire Anita Among ejjinja bakimanyi nti nabo si batuukirivu tebayinza kulumiriza Anita Among tebasobola bandibadde baavaayo dda ne bagamba nti wadde aleese ripooti eno si waffe naye twagala eggwanga ddene okusinga Anita Among ne batandikiraawo ne bakuba enduulu ne baleekaana Anita Among twagala kumanya bonna basirise teri wa NRM akyogerako wenjaganye kano okangatireko ripooti bwefuluma kati ngeno gye tulabya Attorney General kiki ekiba kirina okuba nga kiddako tulinawo kalisoliso wa gavumenti tulinawo ssaabawoleeza wa gavumenti Clerk Parliament waliwo abantu baluza nti bandibadde bapikinga interest balina kulinda directive ne tufuna ebbaluwa okuva eri president nga zino zetulaba ku social media ate ne zimala ne zirigobwa oba parliament wadde kidiscussinze ku ngekyo kikomaawo niwe kiba kituufu kati eggwanga gye liraga Katonda yamanyiyo nze mpagira mwami Museveni naye nze Uganda esinga mwami Museveni obunene eggwanga lyange ziri nnuma kino ekyokuwagira mpagira muntu kubanga mulaba alinamu ku mpisa okusinga abaagala okumugjawo tawemula ate mukolokose emyaka 25 tansuubizangako kunzita bano bwe ŋŋamba nti mpagira Museveni baagala kuntega mu kkubo nina amakubo gesikyayitamu nze sikyaziika ntya kunzita kakati nenga nti Museveni kagira abeerawo naye eggwanga lyange nze ndi wanjawulo ku bantu ba NRM era nze siri wa NRM wali wa mukulu Museveni teri wa NRM asobola kwogera bigambo bino byenjogera taliyo kyovula batabayinza kugamba nti Anita Among anoonyerezebweko Uganda nene okusinga mwami Museveni era lino eggwanga siri ya President Museveni manya abali press unit
bagenda kubisalomba bwe president bamugambe tuwulira musajja obwayogera kati kankigambe mwami Museveni lile gwanga siriryo toligulanga siriryo sirya makago gwanga lya mukama katonda yalitonda ojja divamo lireke n'abalabaddewo tutekwa direka nga ddungi NRM enguzi yagirema ebina bino okubandulu byagaana kwe kaba amaziga amangi naye ng'omuntu yafudde tagenda kudda Uganda ku kyenguzi yafa na kino kankyogere manyi bagenda bisalamba bimwe president Museveni mwami Museveni tasobola kulwanyisa nguzi n'agimala mu Uganda ya mulema byakoze ebirungi bulijjo mbyogera dda ne muwana naye babisalamba bimuwe ngana kino bwenkyogedde bagenda kimuwa omanyi bagala nnyo okutwonoona kati bagenda kumuwa bukiripo buno bamugambe wulira kale mivule wamuwa bino wamuwe kutiya sente kati wulira byayogera president Museveni Uganda siyiyo tojigulanga Uganda tetekwa kubeeramu bantu babwe batyo abantu eddwaliro ne libanga terina bitanda terina masanyalaze tebalina mazzi abantu ne babba bwe batyo ne tulema okubatemako omutwe awo wali obuzibu bwange ne president Museveni bano abantu beetaaga kutta otegera kyenvude gamba nze siwagira NRM kubanga bino ebigambo NRM tebyogera nabo mulimu ababbi balina mu State House nkademu okawulire ne mu State House mulimu ababbi oba tuwulira amatu gaziba State House nabo mulimu ababbi amaka g'obukulembeze amaka ga president Museveni nabo mulimu ababbi tetuteekwa kubeera n'abantu beebika kutiya ku sente ziri mu Uganda tetuteekwa kubeera na mwana yenna asoma mu primary ng'atambuza bigere nga talina ngatto tetuteekwa kubeera na ddwaliro lyonna nga temulimu x-ray temulimu silinda za oxygen nga temulimu scan nga tewali ambulance tewali standby generator sente zonna we ziri kati bano abazibba mwami Museveni n'agaana okujejjambia etteeka liyite batemeka emitwe abalala batye ensimbi zikke wansi mu abantu bonna bafune sente z'eggwanga awali obuzibu bwange ne president Museveni okegera bwe ngamba nti Museveni agende ngenda okulaba nga abaagala okuddawo mbizi zennyini zigenda kutugajambula nga tukyali balamu naye nti Museveni agira abeerawo tuli mu kaseera kazibu nnyo mwami Museveni enguze mulemedde ddala neewa Katonda mwami Museveni n'atuukayo olwaleero ekinsanyusa Bayibuli agimanyi tasobola kulimba Katonda mbu enguzi ngenda gisobola tasobola ne Museveni akimanya enguzi ya mulema kati obubbi obuli wano kankigaziye bwe bwalemesezza nabino ebyokulonda kubanga nabo bakkiriza bano abayubos bwe emivuyo gyonna tukkiriza giri kuffe era ne nguzi esente bazikyankalanya tebayinza kukola bintu mu budde mu butuufu bwabyo naye ne enguzi eremesezza buli kintu kyonna ezo embuzi mukabira mwana muli ku mwana anuna sukaali omwana abba enkoko 10 buli weekend nazijja mu kiraalo ekyenkoko oli alina faamu ya nkoko 10,000 namulabako alina enkoko 10,000 bw'otola mu 10 buli weekend tasobola kukimanya okumala emyezi 6 tasobola kukimanya abatola ku kinene tasobola kati mwe mukabira omwana ono mubbi nnyo omwana anuna sukaali ate oli atwala enkoko 10 okuzijja mu kisibo bino byenda wano okusinziira ku babaka batula kakiiko kana Public Accounts Committee kakubizwa mukulu Mwanga Kivumbi agamba nti workshop ku Mbuzi ne Karamoja project ngabo yali yabuwumbi 39 okuteekika seminars ezabino mu Karamoja za bus spending akawumbi kamu n'obukadde 8 ezo seminar kusomesa abantu ku mabaati na mbuzi okutambula ku ttaka bakosa akawumbi kamu n'obukadde 8 yani wabeerawo okutambula nga bayita ku ttaka ne baspendinga billioni 2 n'obukadde 5 obuwumbi 6 ku buwumbi 39 obwali bulina okwasaganya amabaati okugulira amabaati abantu b'Ekaramoja n'embuzi zonna zaggwera mu seminars n'abakulu kutambula nga bayita ku ttaka bavuga mmotoka mafuta ne wabeerawo ne project abakozi ba gavumenti abalina nga gye mirimu gyabwe gye balina okukola abali Karamoja ze balina okwasaganyizibwako balondoole kitereke kwe tuba tutandikira ero ly'eggwanga lyennyini hemorrhage bodira omuntu omusayi ne gutiirika ne guyiika ne gumuggwamu aba afa ekyo kyoliko oli ku ggwanga lyennyini financially
ensimbi zonna bwe zitwalibwa ne zinuunibwa ne zigenda bannayuganda balina okufiira mu malwaliro balina okufiira ku nguudo embi balina okunywa amazzi amabi ne bafa ng'ennaku zaabwe tezinaba kutuuka okitegeera kati ekyo hemorrhage omusaayi guba gutuggwamu essente engeri gye bazikamulamu ekyo kinene nnyo tokiwa budde butono kitereke tunakitandikirako njagala kwogera kati ebinansibya nkukolera research asingako kubanga oli ku mwana wanywa sukaali nze nakugambye nti waliwo atwala enkoko 10 buli weekend n'agenda anywa omwenge n'okucakala n'abakazi kati abo bombi baana bwe ne gwoli kuono abba sukaali banairi neggwanga omuntu alina okufuna amafuta ga gavumenti ate n'oteekamu alipoota era senga kibadde kisoboka nokati alipoota ate twalinamu nez'amafuta ng'ate gavumenti ebagulya amafuta senga kibadde kisoboka eyo program tetwandigikoze nga ndi wano kuba basobola okunzingako ne bankwa abanyinze banneewerera bukira bankwata bati buli bankwata banona mu studio kakati nze nandikuwadde njagala kwogera ku mwana oli njagala kuva ku ggwe gw'oli kwona anuna sukaali mu kabada mbali njala program twandigikoledde bweru gwe n'ogireta buleesi ku mpewo nga siriimu ne bajja okuntayiza wano bankwate nga tebandaba mu siriimu bakankwata emirundi 3 nga buli mulundi banzijja mu studio tugenda kikole tugenda kufuna enteekateeka eyo sisobola gikolera wano njagala kukulaga omwana oli abba enkoko nze kinjagala okukulaga kulwaleero tukyalina program kizungerezi President Biden ensolo nkambe wasajja mivulegwe tulina era buluna kwitubira nayo kuva ku sawa 3 ziba mpaka sawa 5 nga tugezako kubanga tematema kubigenda maso mu ggwanga n'amawanga tubadde tukyakubirira nga tuli ku nsonga za parliament era nangamba nti okusinziira ng'ebintu bino ebitambula tujja kubanga tukyongeramu kakadde akala twongera okubanga tutagulula era suubira ebyaka byennyo gye bujjakaawo katono nga tugezako kubanga muganda wange tukutagululira so mukadde kano president ndowooza ensonga tugikubirire ekyaŋŋaana okubanga bannayuganda mbawa bwino ne mukendeeza kati ne musala gwe nkulaba olina amaddu omwagala oyagala nsumulule naye lwaki sikyasumulula nnyo abaganda bamalamu amaanyi ndeeta bwino n'enjiwa abasajja ne bannona bwe bannona abaganda tobalabako baganda bange abo baganda bwe basinga okundetera okukendeeza bwino gwe nali nsumulula abantu baata bandi kulwanira ate kati bulwengenda waggwamu tokyayogera wali omugaati abasajja bankutte emirundi n'emirundi omulundi ogusembyeyo banteka mu safe house naye nali sinnaba kugenda nga tebannankwata nali nkitegeddeko omanye ekumi teri kyawoomu eyo nayo nali naye abambega bange alwakusomoleddeko ne baŋŋamba nti enkya bagenda kukwata kakati nenkola video neŋŋamba nti bannange bagenda kunnona naye nja kufiira ku mulimu nga balubu era programu enkya nja gikola era nenkituukiriza neŋŋenda mu studio nosabula programu nengikola ne bannona mba ndi mu studio munda omwana ajja naŋŋamba nti president wasaliddwako dda kankugweko mu kifuba oba oli awo guno gwe gusembye okulaba ne mugamba kiki nanga nti ekiri ebweru balese emizinga balese emmundu eza buli kika zino ziriko ne kasepiki oluguudo balusazeeko teri mmotoka eva Ntinda kukkirira Kisaasi teri eva Kisaasi kwambuka Ntinda n'oluguudo balublokinze beetolodde ekizimbe kyonna omwana nangwa mu kifuba nenkaba amaziga nga musiibula neŋŋaanirayo nengenda mu toilet nemala okwogera ne Katonda konze Mukama ndowooza nzijja naye nsonyiwa ebyasoba kakati nenguma nenzikirira amadaala nenkola vidiyo awo nga nzikirira konze bannange bannonye kizimbe bakyetoolodde naye bantutte naye bwe tuba tutuzeemu kulabagana mugende maaso n'okulwanirira eggwanga tusinkane mu ggulu nenzikirira amadaala neneewaayo mikono gyabwe emmundu eyali wali sirina kasaale sirina butida naye ng'olowooza nti bazze kukwata kkone alina abajaasi ne bantwala leediyo neeyogera bamukutte bamututte
tetumanyi bamutwala ne balwana bambi tewali muntu n'omu yanonyako omusajja yali ogwo bamuyita Gashumba oyo omusajja omunalwanda yekka yanonyeza ennaku 3 nga tebamukkiriza kutuuka wendi paka alina office we yagenda n'agamba munjaze sirina bizibu byonna omusajja mutwalira mmere nga maze ennaku 3 nganya okulya emmere ey'ekkomera okitegera kati ng'emmere eva mu CMI n'engano girya Gashumba n'aleeta akacungwa n'aleeta kabogoya n'emitwalo 5 ku nnaku lwokusatu ne bamukkiriza nga bamaze okumwaza ne bamukkiriza okundabako Gashumba yekka kakati ebyo byaŋŋaana okuddamu okuyiwa bwino kubanga tebambeererawo ogwo gwe gusembyeyo ogwasooka tebankwatira ku kaboozi ku redio kaboozi bisajja bino binjiganyiza nze byannonako mu ngeri ey'omutawaana ennyo ku kaboozi awo redio neeranga abasajja emivule bamututte bannange bamukutte basajja emivule bamututte olunaku olulaba nga buli purezenta ayingira mu studio alina okulangirira nti bankutte nabalabako Abaganda ababo bwe batakubeererawo abalugwala abatakumanyi programu nzikola mu Luganda abalugwala banajja batya abateeso tebamanyi Luganda banajja batya abakalamojja banajja batya Abaganda be balina okusooka okumbeererawo Abaganda tebambeererangawo bano nakaboozi awo ne bantwala redio neeranga nga bantutte teri Muganda n'omu yalinnyayo kyokka ne bwe banta nange simanyi kiwuka kindimu nentandikira we nakoma bano na ku TV nena bujiro muvungiza alalala teri Muganda n'omu yalinnyayo kakati bakusanga mu kkubo bakuzibika omugaati nga tebannaba nakunzibika mugaati nali mazo bategeera nti temwagala nsi yammwe temutubeererawo temutufiiririra mwagala bano abayaayi abatali ku mulamwa abayaayi mubatereddewo omubiri fe abaali ku mulamwa ogwa Uganda yennyini Uganda yaffe tebatubeererawo babeereddewo bano abakozi ba ssente bazimbye amayumba baguza amamotoka basiba ku nnyonyi bano be babeererawo abali mu ddiru za ssente fe abaali ku mulamwa gwennyini tebatubeererawo naye akusanga nakugamba kwali waggwamu watulyamu olukwe nze bwe bankwata olabikako so kinava nkendeza bwino wange kubanga mbamanyi kamalirize na kano bwe bakwata this is very very important by the way you should hear this okay bwe bakwata owekitiibwa Mike Mukula musajja Muteeso yaliko minisita w'ebyobulamu ebisookerwako bwe bamukwata abateeso baatika baasi 5 okujja e Kampala okununula omuntu waabwe bwe bakwata Jim Muhwezi omukiga abakiga baatika baasi 10 bagala muntu waabwe okujja e Kampala baagala muntu waabwe bwe bakwata abasajja mivule omuganda Abaganda bameka wadde n'ababiri abatambuza ebigere sibalabako bwino wange kinavudde nkugamba nti nabye nsobola okwogera nga siri mu studio kubanga mamanyi bajja kunona ate Abaganda tebajja kulabikako nina bwino nze ne mala nsumulula n'ab'ekisolo ku Jeno Kayihura basirisa omuliro babanja Kayihura waliwo ab'ekasese wawulira ku binyonyi ono omukyala nga bali baga nti ebya Uganda Airlines okujjukira ebyo aba 40 ne bagamba omusaaga muve ku mwana so bwana Abaganda tebakubeererawo ate ne bakusanga mu kkubo kale kakati tokyatwogerera waggwamu wasirika bakuzibika omugaati naye bwembeera mu lutabaalo nenfuna ebiwundu mumbeererawo temubeerawo Abaganda tuliko ekizibu kyetwagala tetumanyi kufiirira abantu kyovulaba n'obukulembeze tetusobola butuukamu tuli batiitizi si butiitizi bwokka buli muntu asiwa mu kake bwe kituuka ku basajja mivule tomulabayo naye ng'akulaga nyumirwa byoyogera bungoyowe abakyoli balina solida abalango balina bw'okwata ku waabwe abalugwala ekigera abateeso abanankola abo abakiga naye omuganda bw'omukwata basajja mivule tobalabako ate baagala obabeererewo byoyogera babyagala bakulaba oli ku mulamwa naye bwe bakukwata tobalabako president olina kubadde okubira ko akankuteka ennyo ku nsonga z'obutajjukira bannaffe naddala wano mu central tetuyirawo nnyo bannaffe mibiri kakati mu kwekalakasa kwebogerere nze banteekako ogw'obutujju
ne bagamba nti abantu bonna 25 abattibwa mu kwekalakasa okwo nti omusaayi gwabwe guli ku mutwe gwange. Ne banjigga ne neekwekako. Kaakati abakozi ku CBS Emengo bo babateekako omusango mutonotono gwa kukuma mu bantu muliro. Nze ne banteekako terrorism. Ate bali bakusooka n'okusooka kubanga bo batandika ku makya gwojja maaso kaawo. Natandika ssaawa 3. Yes. Naye kyanga nti kyali kyamaanyi. Kivola babali. Ekikulu si budde. Ekikulu kyokoze. Kyange kyali kizito. Ne baga nti nze ndi mutujju. Bali bateekako okukuma bukumi mu bantu muliro. Bwe baggalawo leediyo zaffe eyange kwe nali n'ey'Emmengo, abakozi Emmengo baaweza omwaka nga leediyo tebanagizzaako ne bagenda mu gwokubiri. Maama Fiina yeyeewaayo okuyambanga abantu abo okubawanga akasente bagulire bakazi baabwe ne bakyala baabwe n'abaana baabwe ebyokulya buli wiiki baleme kufa njala. Maama Fiina omusamize omukazi oyo. Abaganda tebaakulumulukuka kutwalanga mmere ku Bulange abantu bali bafune enva, balete ebijanjalo, balete ebinyeebwa, balete ensujju, bajje banone emmere. Abaganda tebalabikako ku Bulange Mengo. Maama Fiina omusamize ye yaliisa abakozi ba CBS ku radio ya Kabaka n'abatono. Buganda tetusobola nga tetulina bumu, solidarity eyo. Obumu babulaga Kabaka. Kabaka si wa byabufuzi. Bwe tubanga twagala ebyobufuzi neeno mu byobufuzi wateekwa okubeerayo abalwanyi bammwe balumira mwoyo babasajja mivule bemufiiririra nga mubafiiririra mubaterawo omubiri. Okiwulira? Kaakati ekisembayo ekyo bayinza okunsiba katukireke ekyo kijja kunsiba. Kati bajja gamba nti 10 mu bantu omuliro bawambe gavumenti. Naye okutiitiira obutalaga mukwano abo abazira baffe abazira baffe kimalamu abantu amaanyi. Kaakati katukiveeko. Bobi Wine omulaba teri muntu asobola kuteerawo Baganda mubiri. Ekyo nkirayira taliyo. Bobi Wine ataddewo omubiri kubanga akola sente kati biliyoniya kyekyokka yeeterawo. Abantu balowooza nti Bobi Wine yayeewo omubiri kubalumirirwa yakola bukozi sente. Ffe twakola mmeka? Nabagamba luli nti Bobi Wine tatukana mu makkati ga kintu nze kye nakola. Tatuka mu kunyeenya Museveni tantuuka tatukana mu makkati natawanye gavumenti eno. Ye akikozeemu sente kyava yeewaayo kubanga akifunamu. Naye abantu bonna abalaffe twogera tusinkana abantu tekyali muntu asobola kulwanyisa Museveni n'ayiwawo omubiri nga muganda ddala ku Baganda bano. Abantu bakooya Abaganda obutateerawo omubiri era bano abanuupu bakifunyeemu kyebavula nga baleekaano kamala. Omanyi sente Joel Ssenyonyi zaafuna budget ye yabo billion 3.6 ebigenderako bimanyi bamuwa million 18 zagula buguzi masuuti. Kati bantu balowooza mbo batutiyirawo omubiri. Bakifunamu kukuma business, bakuma business yabwe bagirwanirira. Mwene mulowooza nti bayiwawo omubiri ku lw'Abaganda. Bano bakifunamu nnyo. Okitegera bakugambye nti ekibiina kya Bobi Wine kifuna billion za sente ne bakiwa million 4 buli myezi 3 okuddukanya ekibiina kye. Ate Abedi Bwanika ne bakugamba tetumanyi na bwazikozesa tatubuulira. Kakati bakifunamu kyebava bayiwawo omubiri. Mwene mulowooza mbu baagala Buganda ne Uganda. President itira mu dakika 2-3 ebintu by'okubala abantu bitabudde abantu buli wamu complaining okuva kubakolera ekitongole kino abakwasibwa programu eno babayita enumerators ababala abantu complaining. Sente zino zalajanibwa gavumenti baberenga bazibawa mu budde ne ziweebwayo tebabanja aba UBOS. Naye emivuyo olunaku olwa Monday bakakasa nti at least bawezawo abantu akakadde nga kamu n'ekitundu ababaliddwa ku bukadde bwe tusuubira nti busooka mu 5 era nga kyabalibwa ennaku zigenda kubeera 9.
exercise eno okuba nti ewedde ebikola gadgets sinnamu abaana tebalya abakola bayita ne mu risiki ezewuunyisa presenter kitongole kye kiyinza okukola ekintu kye bano bagana okubagatta mu bitongole ebirala ebya gavumenti abaana abakozi be bawandiika kyo kyamazima bangi basula njala abamu bawuliddwa nga bagambira ddala nti ne bu kompyuta bwe baba bufu otegera ebyuma ebikozesebwa bifu bya layisi nnyo tebisobola kukola abamu naye njagala kugamba nti awatali nguzi tebyandibadde bwe bityo eyo nguzi bwe tutuka mu maaso ga Katonda mugenda kubabuuza oba ddala ssente zonna bazikozesa kati ssente bazisa nakirabako ne mu observer olupapula lw'amawulire olobserver nga balaga ssente bazikozesa bubi era bwe bazikozesa obulungi eba teri Uganda nakikugambye nga tutandika tebasobola kukola kintu ne kibeera kirungi ekintu kyokka kye bakoze ne kiba kirungi mu Uganda wano byebigezo by'abaana kati byo byaterera babituusa ku masomero ng'obudde bukyali tewali bigezo bituuka nga ssaawa ziri 8 ngo batandika okukola ku mwendo ogw'olweggulo kyekyoka mu Uganda kye bakola obulungi bigezo by'abaana ebisigadde byonna biteekwa okubeeramu enguzi kati ezo ssente tezaaweze babawa biliyoni 3 n'okusoba kakati bayinza okuba nga bakozesako nga 2 omanyi bayinza n'okutukangakanga ne baagala n'okutusiba waliwo kati omukyala wano mu ggwanga akangakanga abantu tomwogerako ne bakuleka otegera akangakanga abantu naye ekyamazima essente bazirya nina bwino ku mukyalo oyo nkyagala kumala kulaba oba nsobola okufuna balooya bw'abampa waabidde nenfuna balooya basobola okumpolereza nga sibawadde ssente waliwo omukyala eggwanga lino alinyunyunse ate sijja byogera ku leediyo ya Balamu eno kubanga balayika ba mukwano eggwanga alinyunyunse naye atiisatiisa abantu naye nze ndi mpologoma nkyanoonya balooya bamwoyo gwa ggwanga basobola okumpolereza mwaŋŋange nze sina kyentya eggwanga alinyunyunse obubbi obulonto obulabanga era zino essente ezimu zagenda mu bantu b'omukyalo oyo nga kikyojja mumiro ebito bannange obudde butuweddeko ababaka ba paalamenti bagamba nti waliwo ebitongole ebyali birina okugattibwa ne baatuwa ssente abamu ne bakkiriza nti ffe twaziriddeko n'okuziryako ebitongole babitaase baleme kubigatta era ebitongole ebitaagattibwa byebyo birina ssente mpitirivu bye baagatta byebyo bitalina ssente president ne kano ziri ensonga 2 tugenda kuziddako Lwokubiri olujja saba osibule bana Uganda ababaka ba paalamenti we bali abakkiririza ddala nti ebitongole eby'amaanyi ebirina ssente mpitirivu ssente baazituwadde era ffe twaziridde kati na bano abana abawandiika bano balina ssente gye baaziteeka nezitakola bezirina kukola Mukama Katonda abankuumire banaye nange siyinza bazzaako omukono nkakasanga ku Lwokubiri gwe bw'otaakere bukeezi kutumbula ojja kuba osobeddwa bingi bwino ku bwino